Alright, mbaniriza nera ku ETV Uganda. Thank you guys for watching. Mwebale nnyo kulaba, mwebale nnyo kutuwuliriza. Yonna gye musinzira okulaba n'okuwuliriza. Thank you so much. Olunaku lwa leero njagala tutunuulire omusajja process by process Mr. Peter Sematimba. Njagala tutunuulire ku bulamu bwe, yasomerawa, abyazaakola. Yes, abasinga mwasinze nnyo okumanya Peter Sematimba olw'omwana muwala eyavuddeyo eyali akola obwayaya mu makage ng'agamba nti ayagala kumuggyako mwana we, nga kigambibwa nti Peter Sematimba wants a full custody of his kid. So twagala tutunuulire obulamu bwa Peter Sematimba. Peter Sematimba yazaalibwa mu mwaka gwa 1961 era nga Peter Sematimba munnabyabufuzi, musajja musumba, atenga musuubuzi, atenga era munnabitone abadde mu bifo eby'enjawulo eby'obufuzi mu Uganda. Peter Sematimba yazaalibwa mwami Frederick George Sematimba ne mukyala we Mary Margaret Sematimba onongo kati mugenzi. Abazadde be bano balina amaka emakindi awo era nga okumpi ne makindi awo kumpi ne KCCA we bazaala Peter Sematimba era maama we ne kitaawe we bali bawangalira. Wabula nga maama we yafa omwaka guno mu April nga 21 2011 era nga yafiira ku myaka 73 egy'obukulu. Bwetunuulira obulamu bwa Peter Sematimba oba tuyinza okugiyita early life and education of Peter Sematimba. Peter Sematimba obulamu bwe obusinga yawangalira mu ggwanga lya America. Wabula nga wetwogerera currently alina amaka mu Los Angeles, California, ate nga alina yekyayita ekyalo kye California, yekyayita ekyalo kye. Gwe nga bw'obeereyo n'ogamba nti ewaffe enkyana mukaaka, ewaffe ekiboga, yagamba nti mu Los Angeles, California gy'alina his country home oba ekyalo kye. Peter Sematimba alina certificate era ng'eno yakakasibwa East African Examination Council era ng'eno gy'abadde yeeyambisa oba okukozesa okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo nga equivalent ya senior sex certificate. Wabula nga eno ebadde nga etankanibwa era nga abantu bangi bamututte mu kkooti abazze bamwesimbako nga bagamba nti talina buyigirize bumala era nga kino kyawaliriza Peter Sematimba mu mwaka gwa 2019 okuddayo n'atuula ebibuuzo bye ebya A-level ku ssomero lya Kakola High School mu Luweero District era nga wano yayita nafuna points 13. Bwetunuulira kkalya ya Peter Sematimba, Peter Sematimba yayabulira lyewandiise eggwanga lya America mu mwaka gwa 1993 era nga wano yakomawo mu Uganda era nga bwe yakomawo mu Uganda yatandika okukola nga DJ oba producer era nga wano yatandikawo studio gye bayitanga Dungeon Studios. Wano mu kaseera kano music we Uganda yali yakatandika okukula era nga tuyinza okiyita ng'akyukakyuka okuva mu subsistence to commercial music. Kino kitegeeza nti music yali ava ku mutendero gw'okuba nti abantu baali bayimba buyimbi kwesanyusaamu okudda ku mutendero oguli nti music agenda okufuuka omulimu. Peter Sematimba oluvannyuma yafuuka omusumba era naawe obujulizi obw'amaanyi. Mu 2016 Peter Sematimba yegatta ku byobufuzi era nga wano yagezaako okwesimbawo ku bwa Lord Mayor mu kibuga Kampala. Wabula nga wano omugenzi kati eyali munnakibiina kya DP Alhaji Santege Sebagala yamuwangula. Wabula oluvannyuma yaddamu ne yeesimbawo Rubaga division mu by election era nga wano yawangula anaabeera meeya wa Rubaga paka 2011. Mwaka 2011 Peter Sematimba yaddamu n'avuganya nga Lord Mayor w'ekibuga Kampala nga official flag bearer wa NRM kiwandiise National Resistance Movement. Wabula nga wano incumbent era aliko kati Mayor Elias Lukwago yamuwangula. Peter Sematimba era yaddamu ne yeesimbawo mu 2016 ng'omubaka wa Busiro County South mu Wakiso District era nga wano yawangula. Peter Sematimba neera yazzeemu ne yeesimbawo mu kalulu akakagwa ka 2021 nga MP Busiro South ku NRM ticket. Wabula nga wano yawanguddwa munakisinde kya NUP gwe bayita Matovu Charles.
bwetunuulira obulamu bwa Peter Sematimba musajja mufumbo ate ng'era muzadde ayagala nnyo abaana be era ng'ebisingawo ku bulamu bwe ne mukyala we tebimanyikiddwa nnyo wabula nga atera okubeera ne famire ye mu maka ge Rubaga ne maka ge amalala gali mu California. Mu mwaka guno 2021 eyali omukozi we ow'ewaka Namatovu Joan amulumiriza okuba nti yamufunyisa olubuto era nga yagezaako okumutwalako omwana we era nga kigambibwa nti omusango guno Peter Sematimba yagufairinze mu kooti y'amaka e Makindye. Bwetunuulira ebyebugagga Peter Sematimba y'omu ku basajja abagagga boyinza okwogerako wano mu kibuga Kampala kubanga alina amaka mu Lubaga amanene agali kwoleka ate nga alina n'emaka ya California. Musajja ye nannyini proprietor wa Super FM, one of the most popular radio stations in central Uganda, era nga Peter Sematimba ono alina ebyobugagga ebirala bingi okuli amayumba agapangisibwa ne business endala nnyingi. Thank you so much for watching. Baganda baffe yonna gye musinziro okuba nti mutulaba, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mweyongere okutulaba, mweyongere okuwuliriza. Thank you so much for watching. Thank you guys, we love you.